Omuntu ayagala okutambula, you need to first prepare yourself. Si yakumala gagwa nedda weetegeka n'otegeka paperwork era kyova olaba bakugamba nti munnange empapula zonna jangu ozitegese bulungi. Naye mwe abasinga mu kukuta abamu temwagaliza bannammwe abalala bababuuza temulina budde. Of course nange sijja kuba na budde, nange erimu abo batalina budde bwakunnyonnyola. Sijja kunnyonnyola mwenna muli abantu bangi bajja mu inbox kino ne kino, nze of course sina budde kugenda kubaddamu. Waye ekisooka siri enkolamu bwe mbawa information njibawa wano mwenna nga bwe muli. Sijja kulonda mbu ate no nedda. I don't have that time. Okitegedde kyengezaako kunnyonnyola. Are we in class? Ati gwe ali eyo nakiganda oba sekiganda oyagala kutambula, of course buli omu abeera n'ensi, you have your country of choice. Abamu baagala kugenda Germany, abalala baagala Norway, abalala baagala Sweden, abalala baagala kugenda UK, abalala baagala kugenda mu America, abalala baagala kugenda Canada, abalala tebalina choice. Agamba yonna ejja gye ŋŋenda. Naye sooka otunule mukola ku research. Sookera endoza ku visa nga sinatuuka ku mpapula. Sooka okole research owa ensi gy'ogenda ogendamu, na lwaki oyagala ogendayo, na kiki ekikutwala mu nsi eyo. Waba ojja kugamba nti munnange nze njagala genda wonna kasiteba nga Europe ogende Russia nayo Europe, oba bakutwale Poland. Mbadde nkyakunnyonnyola. So kubanga abantu abasinga mu nsumbuwa nnyo ne mumpeereza message ate ne mulowooza ate nti mbeeragirako. Of course siina budde bugenda tandika kunnyonnyola ono, mala okunnyonnyola ono ate nnyonnyola oli ng'ate waaka yenna ali ku YouTube, ali ku Google. So what you have to do, tula wansi. Soko tunulie situation yo gy'olimu. Which situation are you in? Waliwo abaagala okutambula nga muli Dubai, abalala muli Qatar. Naye temulina na mpapula zibabeezaawo Dubai. Ekyo kifu. Oli Dubai, oli Bahrain, ate oyagala mbu oveeyo ate ogende simanyi Canada. Oli ku kifu. Ate nga tolina mpapula zikubeezaawo, tolina residence. Soko ofune residence, tunulamu omanye omuntu waba alina residence kati nga Dubai asobola genda mu nsi ki. Visa free, soko otunule nnyo visa free ezo omala ozivaako, then otunule zino z'olina okusabirako visa. Ngamba ensi, I mean countries. Kati bw'oba tolina nga ddala oli illegal immigrant, kino nkiddamu, nga tolina mpapula zikubeezaawo mu nsi ezo, kuba abasinga era okwagala otambula. Sinagenda ku Uganda, nkyali kuba n'abali mu nsi z'Abarabu. Oba tozirina ezo munnange olina okuddayo ekyaddondo. Weddayo ekyaddondo obeera ne advantages nnyingi. Bino byenjogera ne ku Google kwebiri ne ku YouTube kwebiri, naye nze just mbayambako kubisimplifyinga. Baba mulwawo nnyonnyo, obwongo bulwawo nnyonnyo okutegeera. Kati manyina okubayambako liki mbayambeko mbagondezeemu. Kati oba tolina mpapula ezo zikubeezaawo erimu eri ensi gy'olimu, oba oli Qatar, oba oli Dubai, oba oli wa, of course olina okuddayo ekyaddondo. Ekyaddondo oba oddayo, bw'oba olina okuddayo ekyaddondo ekyo kimanyi ekyokukola n'okubaamu ne kasente. Baba oddayo ekyaddondo abo baba tebajja kukubuuza, naye mbase terina weegenda kubuuliza nti munnange nti eno ensi gy'olimu nti olina kukola kati baba bakuwa visa nga Munnayuganda. Kati bw'oba toli Uganda, njagala nnyo owulirize paati eno. Bw'obeera mu nsi ezo ez'Abawarabu, ezo z'emmenye, naye ng'oli Munnayuganda nga passport gy'okozesa ya Uganda, visa tebagikuwanga ate Munnayuganda ali eri. Awo jjukira obeera resident, mweri ensi. Kati baba balina engeri gye bakutwalamu, bakusaba ebintu bingi.
n'okukubuuza kwegamba ne questions ziba nyingi naate bw'obeera e Uganda baba tebajja kukubuuza nti ate n'ensi ogibeeramu otya naye bw'obeera e Dubai oba e Qatar baba balina okutunulira residence ekubeezaawo oba work permit oba gundi oba study permit babitunuulira ebyo biba bikulu nnyo naate bw'obeera e Uganda ebyo tebabitunuulira waye eri oli you are in a home country simanyi oba munfuna sokenyo okubendo lw'amazzi atategedde ng'amba lukituddiremu kaawo tutegeere bulungi kuba abamu mutomera ebintu ntukwegamba muli awo ate n'abamu bambi bababbye kuba guno omwaka nfunye abantu bangi nnyo be babbye neŋŋamba why not let me come and teach these boys and girls ompulira bulungi kankudderemu bw'obeera mu nsi nga siiyo kasita ova mu nsi gye bayita Uganda awo kimanye nti oli ki iwe foreigner kati oba ogenze ku embassy etali ya Uganda oba etali mu East Africa oba olina ebyokunnyonnyola bingi waaye ambassador ayinza okubuuza oba konsola wano oliwo ng'ani munange najja wano Dubai okola mulimu ki nkola mu coffee simanyi ndi barista yefe abakola mu coffee simanyi gundi simanyi kifactory bakusasula sente emeka oba olina okwennyonnyolako ne bank statement n'okubanga eyimiridde awo chances ziyinza okuba entonotono ng'ambaku bamufuna mpola si mu bubi chances ziyinza okuba entono ezikufunisa visa ate chances z'olyo ali e Uganda ziba nyingi kubanga n'abazungu bano si bafala bakimanyi nti Uganda ebeererawo nnyo ku bantu abali self employed abasinga bali self employed tebakolera social services oba government naye ate eno balina okukusaba ekibaluwa ekiva ku mulimu gwa bosi wo okitegeera ate abamu temwagala gamba babosi bammwe nti mugenda Bulaaya of course bosi wo muyindi oba omuwalabu bona omugamba nti munange mpandikira ebbaluwa mbadde njagala agenda kukyalako mu Europe of course bosi ajja kukimanya nti oweeta okitegedde bosi aba alinza okuteekawo embeera kubanga omuwalabu naye kenyini naye ayagala kujja owulira kati omuntu alina chance yaliwa nga abeera mu nsi z'Abawarabu yona alina omulimu omulungi alina ne contracting ennungi oyo alina chances ezisobola okusaba ka visa ak'okukyala oba ezisobola okusaba ka visa akagenda mu UNA oba akagenda mu conference eyo Uganda bye bategeka oba nga bonalaba kati summer festival okitegera oyo aba alina chances nyingi afuna ku kasente akawera ate ne accommodation alina tojja kugenda otunulire konsola ajja kubuuza naddala nga oli mu nsi etaliiyo ajja kubuuza olusi alinza okubuuza proof of accommodation ogenda omuggireyo ogubaluwa oguliko amanya amangi nti musulamu enasimanyi mu bed space tojja kugifuna ojja kuba wa mukisa nnyo tojja kugifuna visa kuba ebyo ajja kubitunulira nnyo naye ate bw'obeera e Uganda tajja kutunulira bintu ki bintu ebyo okiteketi kati magezi kigenkuwa gwali desperate wayagala nnyo okutambula n'okubba baleme kubba kyali badde kirungi munange noddayo ki noddayo Uganda naye togenda kuddayo Uganda nga tolina ssente nga teweetegese kuba ojja genda opakuke oli omuntu akugambye kati vaayo e Dubai genda e Uganda nkugobere ku paperwork osazeemu contract yo opakinga ebintu byo otuuke e Uganda tolina ssente zimala ate oboneebonereyo okitegedde omuntu ajja genda ku pakisi because yakugambye agenda kuweereza invitation
ove mu nsi yo gy'olimu gy'obadde olina akalimu k'okalekeo ogenda opaka Uganda ne ssente z'olina tezimala oluusi olina $2,000 eza dola olw'okuba bakugambye nti visa tejja kumalawo wadde $5,000. Of course visa y'Ebulaaya temalawo wadde $3 visa ejja mu Schengen ekinene ennyo ya $250 kuba obalabalamu n'otunuulira visa fee $10. Bw'otunuulira itinerary ne travel insurance $10. Pepa waka buno obuntu obutono $5. Kati ajja kupakusa ogende $2,000 otuuke eyo weetamwe sente zonna zigende ng'ate toli steady ne visa onzika oluusi nga balikoze eki nga bagikumye ojje wano okaabe weesooze ogireki kati wenzigira ku bafere kati oli akugamba atya nti ali mu Amerika agenda kuyamba akutwale mu Amerika oyogera naye ku simu ku WhatsApp oyogera naye ku Facebook Messenger toyogeranga nako kwegamba toyogerangako naye mu bulamu bwo just muchatinga buchatinza akugamba mu put the money here ate sente akugamba teziwereze Uganda gwe toyina muddala buwongo bulabira ddala nti ddala bakubba bubbi omuntu wamusanze ku Facebook kuno tomulabangako olwokuba yaguddewo kifeeka account mu linnya ly'omuntu otandise okuchatinga naye omugamba njagala kujja Bulaaya because oli desperate otandise okukukuta agambe toyogerako na muntu yenna mulala amala kukubba sente n'amala ozikubba n'olwokojja n'olwokotandika okutukaabirira abasinga bamala kubabba jukira nze namala ebbanga ddene nnyo nga nkolagana n'ababbi I know all the tricks naye nasalawo obuteesigaliza kintu ekyo nzija abamu nkoleki mbabuuse era abafeera abasinga tebanjagala bagamba ku kafala kayungwe ki katubusiza abadaawa naye this can happen to anybody maybe my brother my cousin my what so message mbanyi no gisawo abuka n'abuka abasigala nga bakyakukuta ne bakukuta kati mbuza omuntu alina kukola atya omuntu alina kutambulira ku biri byekugambye oba yagala okubeerawo ne safe side gwalina omulimu gwo naye nga owulira kwegamba okoye eddungu maliriza contract yo bwonaafunira ka off ogende ogezese kyebayita visa topakuka tolekawo contract yo kuba ogenda lekawo contract yo yoli omufere ayagala siringi ebi ayagala $5 oba 10 zeyakusabye gwe tagenda kufaako oba okyalina omulimu oba tolina it doesn't care okitegeera kati gwe omulimu ogulekewo weegobe abamu emirimu giba gyabatama of course this is real talk fena emirimu oluusi giba gyatutama nange baby ferrari amaswani gantama eri gyenkola oluusi bangamba baby ferrari kati ogenda okukweraerawo wali eri byantama naye maama kati muveeko ndakewa muveeko ndakewa nzija olaba banvuma nina omulimu kati olwo wesitaabe na mulimu olaba omunauganda anvuma nina omulimu naye nga naye akimanyi ngulina oba teri atakimanyi nti baby ferrari alina omulimu n'olaba banvuma ngulina kati akalimu kokaveeko odduke ng'ogenze okuba ku mpapula tolina bank statement tonna buildinga kye bayita bank statement Uganda kubanga ne Uganda weetaaga bank statement unless if omanyi okunnyonnyola ng'osobola okunnyonnyola ambassador yeyo interview gye bakuyitako kibula bakuyita ku interview kati gwe talina bank statement jukira ovudde Dubai ovudde Qatar otusopakusi oba olina okuexplaininga ambassador omunnyonnyole nti munange the bank statement yange si ya myezi 6 because mbadde sibeera wano mbadde nakava kukye naye ebyo ebinnyonnyola oli eri Uganda era bank statement ino gye nina ya weeks 3 naye omuyaya ajja kugamba nti genda okola bank statement eyaki ey'ekiyaaye kati ogenda ogulewo akawunti ya wiiki emu ogende ku nasaba bikyusekyusa awo tebamanyi bibalabala bulungi
bachikuwe ki bank statement ogene nacho kwemba sotandika okwevuma gwandi munange banzibe banyimye visa nenga ekizibu gokimanyi wafojinze ebipapula bakukolede ki bank statement jukira bank statement ziba nene mpanvu ate bank statement eri fake of course toyina budde bugenda gitai town oli atandetadde kaga namba ategebala bulungi ya ambassador agenda gitunulamu ambassador omulimu gwe gwa kutunula mu bank statement agenda kikwata ki bank statement bakoledde ku nassa akitunule mu bwati akitunule alabe ebinamba tebigatagata alabe aganamba gangi alaba tebikwatagana kubanga ekikola bank statement kyekino kankikunnyonnyole gwatakimanyi okitegeere bank statement ekintu ekigikola kyekino naddala abaswiping ennyo abakozesa nnyo kaadi oba baguze ebinyeebwa n'ebinyeebwa byewandiika wali eri yagenze n'agula ebinyeebwa wali eri mu shoprite oba waguzeeko Uganda walagi nga wakozeseza kaadi bank statement egaziwa oba waguzeeko gundi akatogo wali eri ku chiliz naye nga wakozeseza kaadi ng'ejja ewanvuwa bweti ojja kuleeta figures ez kati gwe waka bank statement account ejja kaleeta bwekati nga kampi nga kaliko sente nga kwezire miliyoni 2 oba 3 naye nga tosobola kwogerera rules ambassador no waba yagadde okuwa visa oba consular bali abagaba visa alinzo kugamba okay obinyinyodde ebyo nambitekedde kati leeta proof of funds kiri very important nnyo njagala owulirize zibayita transactions oli bwati bwagambye transactions anti byonna transactions biri bikola bank statement kati ojja genda gozirete nga kuliko sente mbusimanyi bakugambye sente zino kube kati bakutume proof of funds nga toyina proof of funds kati awo ina kolotya nga gwe ali awo asiranye tomanyi kyakumugamba toyina kyakola sente kweziri awo olinza okugira n'ogamba nti munange natunze akataka kange okitegeera nebino bebanyonyola naye munange byembanyonyola munange buli omu abimanyi olinza okujja n'ogamba munange kubanga abakuwadde chance omuzungu kasita kuyita ku interview abakuwadde chance kira kitegeeza you have 50 okuwa visa you have to convince the man sente wazijewa okay tunziraba kweziri kuno bank statement yo kubanga omuzungu kyasoko kubuuza osobola okwemaza osobola okwebezaawo ennaku 14 Ebulaaya kyasinga okwagala ku bank statement ekyo era ne wali eri mu requirements bakikulaga nti munange visa osabye ya nnaku mmeka nti ya wiiki emu nnaku 7 ng'osabye ntono wali badde osaba weeks nga 2 weeks 2 ezo zebatera okusaba olina sente zinaakumazaawo weeks ezo 2 dola nkaaga euro nkaaga buli lunaku kati zirina okubeerako naye kulina okubaako ne extra okitegeera kubanga dola euro nkaaga ze zirina okubeezaawo tourist olina okugenda olambule olina okulinnya eryato olina okugenda mu museum olina okulinnya train olina okusasula train ey'olunaku omuzungu ofukosa aba mutuufu kati gole okova eri ne bibanka statement byo ebyekisiru nga tebitegeerekeka omuzungu agambe ono munne yamuwadde of course ate abazungu bakimanyi nti abafirika bali desperate nnyo okujja mu Europe obanga mwe muli n'Abapakistani Abayindi era akuwandiikira yo washengenya akuwandiikira okusinziira engeri gye twalabemu application yo tulaba munange sente zewataddeko ekisooka tolina proof of gye wazijje ekirala tugenza okulaba nga just oyagadde kukozesa mukisa olondo bakuwadde Gino kigundi kireject wano tebakuyambye ne bakuteramu kistampu kibaako okugamba rejected n'ogubaasaago kati olina okwebeereramu ennyo
awe nakugambidde nga nakatandika video eno, you have to be prepared. You have to be prepared. Ng'omuntu agenda okukola exams, you need. Pira nosoma nowetegeka nga wetegeka. Olita kutwala emisinde nti munayo bamala kagenda. Alina okubriefing. Kati gojja genda ogwe ku muyayi wamusanze kuno ku Facebook akugambye bagenda kuweerawo ng'akuwa atya visa. Eno visa si ya Dubai. Olaba kati ne kati nayo nziwe Dubai yo bajje kuweerawo ekyo kituufu, bajje kusanza ku email yo. Visa egende Canada bagenda kukubbira bwerero okaabe. Mbuuza omuntu kikyalinza okuyamba. Alinza kuyamba ku briefing ya kutegeka na kuyamba kuwa invitation. Kyekisinga obukulu. Kyekyo kyokka kyokka omuntu kyasobola okuyamba. Kubanga tasobola kuwa visa. Egenda mu America. Si yazigaba. Olita kulimbira bwerere nti munanga alina connection. Tasobola kuba na connection. Ubiro tene connection omuzungu botandika okumbuna inawo bachali bange naye bagenda kukubbira bwerere okaabe oddemu kuba amasimu nga bakuvuma buvumi, oddemu kuba amasimu nga bakugamba lwaki onzisa ku pressure. Nga sente zo bazitutte. Ekintu kati olina okukola kwebeereramu. Okitegeti? Kwebeereramu. So temupakuka, temukukuta nnyo. Bagenda kubabbira bwerere mukaabe. Nebulaaya nga tozze naye nga ate oba otutte time. Twala time. Weetegeke bulungi. Funa invitation ennungi. Kati nga mugenda ne muzala wa yuneeyo. Yune bateerawo ogundi invitation temwagala kusaamu. Ne bagamba euro 2.5. Kati euro 2.5 lwaki togezesa. Ne bakuweeza invitation n'ogenda wali eri ku American Embassy n'ogezaako. Genda mu America. Sasula 2.5 ebya gundi ebya yuna. Ogenda ogezesa chance zo bakumma okimanyi nti banyimye. Ogezeeko omulundi omulala. Ogireka awo eri legit n'American Embassy babamanyi. Oba biri ebya mandate go kati waliwo mandate ebirala byetegese. Tumanya abantu bagenda Boston. Biri legit. Ebyo ne mubireka awo n'oluluka okukuta nti olwokuba walabye baby Ferrari ng'ali munaku. Olwokuba walabye baby Ferrari, of course. Kwega mubaba fala. Kubanga kati abamu kwega social media ogenda okulaba baby Ferrari agenze n'olowooza baby Ferrari agaba visa nze sizigaba. Mukakamu. Don't rush. Take your time. Get your paperwork together. Kati gwali ayagala okwetegeka okujja singa saawa zino watandika dde okutegeka bank statement yo George building ampola. Olinda kuba invitation is the most important. Abamu bayina emikisa bamama babwe babaleeta. Mama yandeeta ibamuleeta ye talina kyamanyi kwabo tebeetaaga ate ogundi. Tebeetaaga invitation mama babwe babikolako, bank statement mama babwe bazikolako. Kati waliwo kye bayita sponsored. Bwe baba bakusponsorinze ate of course ekyo kizibu nnyo abasinga chance temugifuna. Eba family engeri eno family yakolamu be baweereza bank statement ne baweereza ki ne kati Schengen enaku zino yabigaana. Ensi ezimu zigenda zibigaana ebyo nti oli ampise yajja n'okumpa bank statement. Baba agala balabe nawe bank statement eyiyo nga ggwe oba nga toli mwana muto if you are not a minor. Wakitegeti? Oba nga toli minor naawe olina okuba ne bank statement eyiyo. Akuba essimu ogira olindako nkyanyonnyola. Tulina emiramu ebiri tukyali ku immigration tugenda kumala tudde ku Valentines. Okitegedde?
oba aliwo alina ekibuuzo. Okitegedde kye nkunnyonnyola? Kati abaagala osamba akali akajja ak'ekiyaayi, ensi ezo bulijjo ntera zibamenyera ne muziisama mukuba waliwo akajja ak'olubodde n'ogamba kiganye kano ko ngenda samba ka lubodde. Ziri ensi ze ntera okubannyonnyola zitunuulire baza bulungi ennyonyi. Okitegeera waliwo akajja ak'olubodde nga kugambe nze siina budde bugenda kuyitayo eyo, siina budde bwa kuyita nze wembase nayitayitayo dda banteekako embeera. Kati waliwo akajji kali ak'ekibuli nja kugiyingira lwampaka. Akajji kali eri kaba kakubaza ziri egundi endeege. Olina okubaza endeege ezo nti eno endeege eragawa, nti eno endeege egenda gundi esooka yemererawa, nti egwako wali awo n'obazaako olubodde n'ogamba kano ka lubodde. Ako keetaaga ffe abayinalo n'ogamba ekijja kijje nze ntomedde. Jjukira akakajji kali akajji k'ensoso obannyonnyolako. Ako kooba otambu munaawe oyagala ojje nga bakugamba hello mister, hello sir, you want juice ng'otudde bulungi nga buli kimu kiri kwalaali. Kati gwayagala kali akajja ak'olubodde soka n'otunuulira endeege. Olina okubeera okwo ku Google ng'otunuulira endeege n'eddawa, bw'evaawa n'eddawa, teyeetaaga transit visa. N'olyoka omanya nti kati eno endeege gye nnyina okulinnya. Endeege bw'etuuka wali eri ekiddako oba okitegedde. Okitegedde? Ebyo byonna ebiba biganye nga gw'owulira oli desperate ng'okola nga Kankweza bwe yakoze. Ogamba ekijja kijje nze ngifulumye. Okola nga Kankweza bwe yakoze n'ogamba maama bino biganye paka good ng'ofuna ekyombo. Okitegedde? Panga ebimu mba tesijja kugiranya abatayagaliza bangi. Ebimu mba tesijja kubeera kkirya nnyo. Kati gwategedde aba ategedde. Ndege butuuka wali eri ng'okuba enduulu eri ekyaddo ndowe nyabo maama nyabo wali eri wennyini mu transit awo. Ne bwe wazze nabo munyonyi ne beewuunya ne bagamba ono omusajja abadde atudde obulungi kati abadde ki? Maama nyabo wowe ponye lutabaisirwa eyo awo ategedde kati olwo ng'embeera eganye kiri kiganye ne kiri kiganye era olutuuka wali olaba endeege etandise okugira ng'okube nulwo maama nfudde nze bannange Katonda oli w'amaanyi. Deeke nga bagamba bannange mpaka bamangere eyo bavaayo ne bagamba kitole ki? Awo otandikirawo okulaajana awo kitegete kubanga awo kati kiba kikutaasa. Omusajja n'olukujjayo ensi ate n'obeera n'oyinalo obulungi osooka n'ogula embooko n'olukugamba muno n'alooka akuswanyuula muno n'alooka akwisaako kifaalu mu mugongo. Ogenda otuuka munaawe weyita ku kaweeweevu. Oba oyinalo lino nkugambye oba oyinalo abuuse oba oyinalo ogula kifaalu luli oluga n'olukwasa muno n'omugamba mpisaayisaamu k'eddakiika nga 5 omugongo guno osooka ogudikoleetinga gubeere ng'ogwa Kankweza. Tuuka wali bannange manyabo kati ate awo ogenda okutuuka biba byanguwa yogagasese ate nga bamanyi bamangere muntu n'akola munne bw'ati sakuba muno omugongo bw'oti nsanyule olwo mw'oyinalo embeera eganye nze mbeewuunya mulinga abamu abatali bafirika. Omuntu anajja wano gwe subscribe omale weesirikirize kyokka kyemusobola okunsasula just to subscribe.
kugambye oba oyinalo gulo oluga jayo ekikobakoba teekawo omugongo omwana guyiseeko embuko kyaliwo watsa ogenda okutukananage tukaweeyambula kakayana yes era agamba yafunaza ku mmeeza nga batandika okunyiga banange olwoba osanzeewo ebulaaya there's no pain no gain goloza abalinnyo amaato baffala okuba eri endulu oba tokaabangako yigokaaba ntuuke wali eri airport yo neetuuke bagambe bannange sisi wowinyabo okitegedde nze nno nkubuuliti wenodaawo ate yakujja inje ngolooza inje bamala gajjayo wano tolinaawo jjajjaawo wanoonya abakazi bakubula mukazi abazungu bonna tebakwagala mbu olina oluba lunene n'ekibuto kinene abazungu tebaagala abasajja balina bibuto olina ekibuto magezi genkwata ekibuto tekiruma nnyo omuyaya kiseeko kifaalo ekisooka toli mulasita kati gomanye kukakasaawo kwolina okubaako olabika nno ozannya abantu mubalaba wano okubeera Bulaaya nina mukwano gwange buzungu bamubuuza bwatuuka otyawo n'abagamba mbu yagenda okuzuukuka simanyi mbu nga yali ku station mbu ye tamanyi bwe yajja omulala mukwano gwange yaŋŋamba mbu ekyennyanja bamubuuza abazungu watuuse otya wano mbu simanyi mbu yagenda Mombasa mbu ekyennyanja nekimumira mbu ekyennyanja bekyamumira simanyi nekimuwandula wano ku nnyanja mbu ekyennyanja kyamumirira wali Mombasa nekimuwandula nibanyumyanyumyamu abazungu nga bwewamanyi gwe nno olabika nno ozanyi kati ate bwe nzirako emabeggammwe abagenda okusaba abagenda okukola interview sooka osenye amannyo ku lunaku lwonakola interview naaba bulungi gula deodorant tojja kunyiriza muzungu nkwawulo z'omuzungu anakuwa visa abamu mujja muwunya bbiri n'otuuka ku embase ku lunaku lwo lwennyini ng'empapula zonna ntuufu naye ng'owunya bbiri n'akulemesa okufuna visa omuzungu n'omuwunyiriza bbiri n'omuwunyiriza enkwawa owunya ennyindo n'agamba tajja kuwunyiriza abazungu bannange ono tajja funa visa n'ogamba empapula zonna nadde nzirina invitation buli kimu nga ki naye ng'omuzungu wamuwunyiriza bbiri oba ekikwawa omuzungu agenda kuwa visa nga wamuwunyiriza bbiri empapula zina abaganda naye bonna bali Bulaaya nga gwe wasiraanira e Uganda lwakuwunya bakuwadde invitation bank statement buli kimu kyonna kirikkirira ne air ticket baabikugulidde byonna obirina n'otuuka wali eri ogenda okugjayo olupapulo olumu omuzungu we n'owunya enkwawa omuzungu agamba ng'ekyakulemesa nkwawa nakuwunya kamwa muwunya akamwa nojja nga tosenyeza we n'olina kaboole woba onoogenda okusaba visa sooka ogendeko ewa dentist genda ewa dentist balyoke bakulongoose bajjejjemu kaboole yenna amanyo bagalongoose abamu temugenda nakona mu badentist in all your life tokyalira nkuwa dentist eno mwinayo ebimeremere kati ogenda okwasa mabuoti omusajja nagamba ono ekisooka agenda kubonyaabonya banne mu nnyonyi agenda kubawunyirira awunya ekikwawo neno okusinikasinika ebinyo weesesasesa ebitaliyo alaba kaboole ono talina kyagenda ono ne bakuuma ng'ate buli kimu kyonna kibadde kirikkirira lwa bukyafu
n'okwesimatinga ennyo nako oluusi kulebesa. Olunaku lwa interview oyambadde obusuutisuuti, otadde-taddeko obutaayitaayi, oyambadde akagato konna wenna olinga ayeetegese oba olinga agenda okuba embaga. Beera casual, bino, relax, nga bulijjo bw'obeera mu gento era tokisussa. Muzungu tayagala nnyo omuntu atakisussa. Bwe ajja kunyigira bagamba lweki njogera nnyo naye nga nze nkimanyi cowboy buli omusinkana cowboy awunya bbi. Kanfuneyeko ku bibuuzo then tumaye tudde ku topic ya Valentines. Anfuneyeko ku bibuuzo kuba ku ssimu eyo alina ekibuuzo. Okitegedde kuba ku ssimu eyo alina ekibuuzo nga tetunadda ku topic ya Valentine. Okitegedde siwulira ono abuuza nti gwe tonnamusangako omuntu awunya bbi. Olaba waliwo ne Nakiganda gwe mmanyi. Nakiganda ali muwalaga mulungi. Omuwala oli nali mwagadde naye kyatwawukanya omuwala ng'awunya bbi. Nali njagadde oli omuwala mulungi. She's very beautiful naye omuwala nga tamanyi kwesambula ndowooza. Naye nga nze sinalina okubeera na muwala awunya bbi. Netwawukana naye. Nambuza Richie, what's wrong? Richie, what's wrong? Why are you leaving me? Naye nzisa kumugamba nti munaye I'm leaving you because nebereremu. Hello. MC gyebaleko ssebo. Kale gyebaleko ssebo. Kale mukama wange kati ekibuuzo ekyange kampitembwangu. Yes ssebo. Kati singa tugamba nfunye visa essaawa zino nga ngenda Bungereza. Ntuuka wali ku immigration okwewaayo kyekisinga oba kisaana. Tombuuza bibuuzo visa wagifunye oba tugirina, tombuuza bibuuzo biri sensitive. Kanindeko nja kukubira nga bikomyewo naye nga nataddeyo. Ne kati kyekikupa tetonnafuna na visa gwe olwedda. Emusikandikira abalala ajja kukubira nga bituuse bwe birina okutuukira. Kati wataddeyo? Naye nga bangambye decision is made ekakomawo wiiki eno ejja. Wasabye nsaba ku Mukama Katonda akuyambe. Emusina okukyakala sikyakakala ne kabiya nakavaako. Togeza n'ogenda mu ssabo bw'onoogenda mu ssabo visa ekulemye. Saba busabi Mukama Katonda omusajja ajje bulungi konsola akuteeremu gundi granted, visa granted. Musiru kimaganda wange ebibuuzo byali bingi ababuuza ebibuuzo ate omusajja ali decision making kati eri ku Pretoria. Tosiibula nkwegayidde togeza n'osiibula abantu. Oyinza osiibula abantu visa nevaayo nga tebaakuwadde. Tosiibula okusiibula kukuba ebisiraani. Musiru kiwandiiramu dda. Wandiiramu dda. Kyali wange nange nja kuyambako nkusabireko engeri gye nalokose. Ojja kugenda mu linnya lya Mukama ojja kugenda e Bungereza. Ogenda tuukira wa? Musiru kiwe Birmingham. Ogenda tuukira Birmingham. Omukulu wange. Birmingham tewaliyo nnyo olugambo otuukidde ku kituufu. Tewaliyo nnyo bannayuganda bataagaliza. Birmingham otuukidde ku kituufu abannayuganda b'e Birmingham baagaliza bali friendly baaniriza. Mbadde manyi ng'ogenda tuukira gundi. Kyembadde ngenda okwebaza kiikino weebale nnyo bantu bagamba nti paperwork ekinene nnyo atwala $5. Mulo emusibiki weebale nnyo mwana weebale. Kati
tusabire next week okomewa n'obwo tugamba wafunye visa. Era nja kuweereza message nga ngenzo kajjayo. Togeza no postinga noberanga Jacob omutuuze ng'okyali kunyonyo postinga omaze kutuuka. Bungereza eyo sinyangu waliwo abalinye ne bakoma ku kisaawe. Anti tojjukira nti wano mu December wali wano nange mwanyinaze yanteekamu tiketi nengenda ku holiday. Amagezi genkuwa bw'otuula bw'oti mu nnyonyi entebe sirika. Bw'otuula mu nnyonyi tolyalya nnyo. Tolyalya nnyo kuba emmere y'omunyonyi kati tonnagimanyiira. Oyinza okuddukanira mu nnyonyi omwo bagundi ba air hostess ne bakuloopa ku immigration nti omusajja oyo wedda addukana mu nnyonyi. Kati emmere y'omunyonyi kati oba okola engeri gy'ogenda okulinnyenya ogenda e UK. Genda ng'omaze okulya capati z'osibye olubuto mu nnyonyi bw'otuuka munywa bunywi soda tolya mmere y'omunyonyi eddukanya for the first time. Obwo obukazi bulina olugambo kalinza okugamba nti oli oyo wedda addukana like alina ebirwadderadde byajje mu Afirika ne bakukomya ku kisaawe. Kubuulira olina okwegendereza ennyongo ejja Ebulaaya. Ku Bulaaya wakwegendereza obalaba babeera omwo mu nnyonyi gwe tolaba nko ku nnyonyi nga bagifuuyirafuuyirawo ebigundi bisipule ennyonyi eva mu Afirika. Kati ojja genda otule mu nnyonyi ogenda olya emmere nga ba air hostess bakulaba. Ba air hostess nga bakulaba balabe ng'ogendagenda nnyo omutoyi balowooza olina ekirwadde. Nze gwamanya era munnange gwanaamanya nze kasita nkubriifi nze. Kati funa omuntu omulala bajja kukutunuulira bagambe oyo alabika yandibanga alinamu ebintuntu muzungu wano batya entwadde. Nze nkubuuliti. Alo Angi? Alo gye baliko ssebo oyongeza ku ddoboozi. Ali kiriya muganda we kyekiriwo. Hello. Ssebo nkuwulira. Kwata omulala. Ssebo essimu yo evuddeko kekanninda omulala. Nze nkubuulidde. Muzungu kyagenda okuwa entrance nga wenna ozze mu nnyonyi ogipamidde. Ojja genda olya emmere jjukira kati wamanyira okulya muwogo ne lumonde. Bagende bakubuuze mu nnyonyi oyagala kulya ki? Nze nkubuulidde. Wangi? Simu yo nga sikuwulira. Ssebo yongezako ku ddoboozi. Ssebo tolina netiwaaka. Gw'onootukutya gwe Bulaaya gwa talina netiwaaka. Baba bajja kukubuuza olina data ku ssimu nga tolina data bakubuuze ng'omaze otuuka nti kati ogenda kutumya otya Uber. Data kintu kikulu nnyo ku muntu agenda e Bulaaya. Olina okujja ne data n'essimu ng'eri ku roaming. Omuzungu ajja kubuuza kati wano ogenda kukoneramu stamp of lume ogenda kuvaawo otya otandike mbu ate nga tolina data ku ssimu. Sinkubuulidde. Iruma mugamba nti bannange. Kuba ku ssimu. Kugamba kati abasinga obadde e Uganda totambulangako emmere y'omunyonyi togiryangako. Mu nnyonyi bagaba emmere eri awo erimu kwega emmere ya njawulo ogirya oddukane.
nze nkubulidde amagezi genkuwa tolya oba ogenda muzire ensi z'Abawarabu weeriire kubanga bo tebabifaako naye olinnya ennyonyi oli mu nnyonyi ejja Bulaaya otandise okweriisaliisa oli emmere tewagimanyi olina okwetraininga omuntu kyabala nakugambye you have to prepare omuntu agenda okujja Bulaaya tandika ogendako mu bifo nga bino eno gye batunda emmere y'abazungu gendako eri gundi ku kepasa osooka osabe pizza oyiga engeri gye balyamu pizza weetegeke bw'onoolaba nga pizza tekuddukanyiza ogambe okay osabe ku spaghetti osooka olye ku spaghetti olye ku nkoko eno etaliimu magumba eriko bisoosi nga leero ginabadde ndya ojje nga weetegeka weebuildinga omubiri gumanyire emmere ey'omunyonyi kuba mu nnyonyi bagenda kukuwa emmere kuliko ekinyanyanyanya kimu nga kuliko enkoko eriko obusoosi olwoko olubuto olufuukuuke nze nkubuulira abantu bakulabe ate toyezira omunyonyi zimu ziba bize oba tebatudde mu business class kati nga nzimu entambulira obeerera okonkonaawo oli awo okonkona wakyaliyo amulala asala ezzike obonaabonere ku nnyonyi olubuto olukuluma oyagala kwetaabuluza ennyonyi etuuka okulaaninga bagamu omusajja abadde ki buno bannanga tolina kabina nno kagumu toyinza kwepamiraawo kabbi akatono nno nkubuulidde mumuliranga ebyokusaaga mwemuloza buli kimu kyakusaagiriza ojja kutuuka ku toilet okonkone walidde emmere togimanyi emmere tewagimanyiira nze kyali kintuuseko nga ngende South Africa bwe nali ngende Suudi kyantuukako my first time to go to Suudi tutuuka e Nairobi ndi ali awo ebikokokoko sibimanyidde ndya n'ebichipusi awo n'ebintu oba baateekako bisoosi ki maama nagamba omusajja wa baasi yimiriza baasi ng'enensala ezzike yimiriza baasi ng'enensala ezzike sajja nangamba butoyi buli ero ntunaatera otuuka ku boda gye bayita Namanga tibyakweriisaliisa bintu bye sitamanyi kulyalya bintu bye sitamanyi era olwanyuma nekyali wange nangamba obanga ogenda South Africa nga tolina hoteero tewapangisiza hoteero oba ogenda sula mu guest house olina kulya mugaati mugaati ogusiba olubuto oba capati mu kkubo niyo agenda kweriisa ntuuse wali eri nerisiza ebikoka awo tuli awo Nairobi basi yeeyongerayo sajja ali akavuga ku kilomita nga 5 olubuto ne lwefuukula nengamba kiki kino nze nkubulidde yes kale gye baliko bosi ogamba otya kakati nze kimanja olunjukizaamu olina gyogambye nti waliwo invitations zebasindikaawo zebagaba kutegedde bulungi bayisawonzeeremuko badde nkuwa just gundi suggestions oba recommendations kati nga invitation nga bonalaba ezayuna zibaawo awo nga bazigaba era abatekinga chances abamu ne bafuna zibeera awo nga abayuna baziranga si bayuna bokka waliwo conference nyingi waliwo ezibeera Canada nabo bategese conference zaabwe abe UK ennaku zino tebakyategeka naye oba guno omwaka era banaategeka conversion simanyi conversion yuna conversion ne UK conversion n'abaddaaki wano baategekanga conversion yaabwe bannayuganda bannange betuwangalira nabo wano nabo badde baasirisaamu mubitryingengako ebintu ebyo try your luck my brother olinayo ekibuuzo ekirala ssebo kyekibala enjala osooka okumanya muganda wange naye era nabo bibeeramu abafeere olina okwogera nabo bakubire oyogere nabo ddala olabe oba bo be batuufu ba omufeere alinza okutekinga advantage okitegeera naggulawo ki website ekyayuna naye nga kiriko bafeere kati n'oyogera n'omuntu mutayogera nawe ku ssimu akuweereza buweereza message n'akubbira bwereere okay kati ku magezi waliwo omukwano gwange Sudani yangamba nti kisobola okumbeera kyangu just ngamba oba
Nyenze n'esoma olushedi oba najala kusaba Germany nanesoka nkolayo post y'olu Germany y'oludaki then ngenda ku embassy yabwe ni applying okinako idea yonna oyo wamma kukoya bukoya yalabika tayagala ogende kati osoma otya olulimi lw'ensi nga tebannakuwa visa abantu abasoma ennimi ezo nga bali Uganda baba bano be baawasa muzungu yakuwasa kati ogenda kufuna marriage visa okitegeera ogenda kufuna marriage permit be babasoma ennimi e Uganda kati it's your first time okusaba visa egenda e Germany oba Sweden kati kye kikusomesa olulimi nga ne interview tebeera mu Germany oyo aba akukoya nakumalira budde okitegedde oba nkuddiremu abannayuganda abasoma ennimi ezo nga bazisomera Uganda baba bano abeetegeka okujja asinkane mukazi we oba asinkane musajja we nga byabwe biri guaranteed okitegedde kati gwe ojja buzikweyi ate otandike okusoma olulimi si kati bwe bakummanga era ogenda osoma olw'Abafalansa n'Omufalansa ng'akummanga ogende wa mu Italy oyo yali takwagaliza era mubuulirire w'amazima nti kyali wange wali tonjagaliza lwaki ekituufu muno mu Schengen mulimu ensi 28 buli nsi eyogera lulimi lwayo kati zonna olina ozisoma ndowooza ekisembayo ssebo oba biweddeyo nkute kanjira nkulekerawo munaawe kampe n'abantu kacca nti bajje bakubuuzeeko kale boss toyanza n'obudde bukyali alo okitegette 47 year okay subscribing lero nalifunye ba subscribers nga 2 please subscribe chipesa kwa chiri echa green o subscribing omale wesirikire wetye twetaga ka subscription yawo kusobola okusupporting real life isobola okubanga egenda maaso nani emberenga nechi melo sobola subscribing awo yige chipesa echa green